okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi, twebaza nnyo Katonda kubanga atulabiridde n'atuyisa mu kiro ne tubukeesa nga tuli balamu, erinnya lye ligulumizibwe nnyo liweebwe ekitiibwa. Tumwebaza bya nsusso kubanga atuwadde obulamu obulungi era ne tubanga tukyasobola okuba nga tussa omuko ogw'obulamu. Manye eri mu kutondebwa kwaffe kyewuunyisa kubanga yatufuwamu omukka, yafuwamu jjajjaffe omukka, naye okuva olwo munnange tuzaalibwa n'oba n'omukka tolina togulwanira na munno, buli omussa. Abantu balowooza bakirabanga ekya bulijjo, naye waliwo amaanyi ga Katonda awo g'osaana bulijjo okufumiitirizaako era olabe obukulu bwe, era ebeera ensonga y'okumwebaza bulijjo n'okuba ng'omutendereza. Abafunye ku mukisa ne babaako ne barelatives baabwe oba baganda baabwe oba bo bennyini, omukka ne gugaana ne bamutwalako okusigere, yasobola okutegeera kino kye njogerako okusinga ggwe atannakiyitamu akyakitwala nti kya lubalaato, n'otuuka akaseera nga guno ogwa Katonda gwe yakussaamu nga obaka mubake ne basalawo bakuteeke ku kyuma, kakati aye n'omala Mukama n'adda mu system n'agitereeza n'oba ng'ossa. Ekyo kitegeeza nti gw'otegeera ddala nti si bya bulijjo, era gw'ate bw'obeera eyo ng'ate naawe okyalina olubalaato mu kubanga owa Katonda ekifo ekisooka, nsaba naawe weetereeze. Twebaza Mukama kubanga atuwadde omukisa okwongera okuzimba obulamu bwaffe nga bulina balanced diet enkya ya leero, ng'atuwa ebyokuyiga bino ebiriko omutwe ogugamba nti wayingirawo omusota. Wayingirawo omusota. Twagala tulabe musota guno ogwayingirawo era nga tutuuse mu lunyiri lwaffe olwokusatu mu sula yaffe n'e12 eyakubikkulirwa, naye nga tunaba kuyiga nja kusaba wombeke tusabe. Katonda waffe omwagalwa, tweyanza nnyo tweyanzeege olw'enkya ennungi, ate weebale olw'omukisa guno gw'otuwadde ffe okuyiga ekigambo kyo. Tukkiriza nti Sitaani amanyidde ddala amaanyi agali mu kigambo kyo era afuba okulaba ng'alemesa bangi obutakiyiga, naye weebale olwa mukwano gwange ono gwewadde omukisa okubanga ye awaddeyo obudde okulaba. Saba Mukama oyogere naye mu ngeri enjawulo era ebigambo byo byongere okufuuka ettabaaza era ebigere byaffe tuuka lw'olituwanguza mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bayibuli egamba mu lunyiriri luno olwokusatu nti ne walabika akabonero akalala mu ggulu, era laba ogusota ogumyufu ogunene ogulina emitwe 7 n'amayembe 10 ne ku mitwe gyagwo engule 7. Tulaba nga oluvannyuma lw'omukazi ate wajjawo akabonero akalala. Akabonero kano tulaba nga ka musota ate nga mumyufu mu kkala. Lwaleero bwe twogera ku kigambo kimyufu mu nsi yaffe mwe tuli, eri mu kabonero aka Bayibuli ekimyufu kitegeeza musaayi. Kakano waliwo abaakyefunza ekimyufu eri mu nsonga z'ebyobufuzi, naye n'omusota guno gulagiddwako nga gwali mumyufu mu kkala, era ennyiriri ntono eziddako tulaba ogusota guno nga gulagibwa nga Setaani. Setaani alabikidde mu kifaananyi ekyo eky'omusota omumyufu. Ebyo nno bw'oyagala okubimanya mu bugazi bwabyo ojja kugenda mu kubikkulirwa essula 12 ojja kusoma olunyiro lw'omwenda. Mu kubikkulirwa 13 ensolo eragibwa nti erina amayembe 10 n'emitwe 7 ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10. Olwo nno mu lunyiriri olusooka mutubirabire ebyo. Era mu kubikkulirwa 17 ensolo eragibwa mu ngeri y'emu nga myufu ng'erina emitwe 7 n'amayembe 10. Ate bwe tugenda eri mu Danieri ey'omusanvu tulaba ensolo eragibwa ng'efaanana ddala ogusota nga yantiisa era ey'obuyinza era ey'amaanyi amangi ennyo ng'erina amannyo amanene ag'ekyuma
era n'amayembe 10. Ensolo zonna zifaanagana, zonna zitunula ng'ogusota nga ye Setaani. Buli lw'otandika okusoma ebigambo bino eby'obunnabbi ng'obisomera mu bubonero buno obw'ebisolo bino ebikambwe n'omusota n'ebirala, bangi nnyo abantu batandika okubanga mu kifo ky'okubanga bawaayo obudde okutegeera ebifaananyi bino kye bitegeeza n'okumanya okwagala kwa Katonda okufumbekedde munda mu bunnabbi buno, okubuuka n'okutiisibwatiisibwa kw'ebifaananyi ebyo Setaani byayambadde byayitiramu, ate n'obasanga nga bali mu kubulubuuta woowe yaye tufudde. Kyova olaba nze nebaza Katonda agenda n'atugamba nti mubaleke abato, eri bw'ogenda eri mu Matayo mubaleke abato bajje gye ndi, kubanga abalinga abo obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe. Lwaki nkireese? Biseera biri nga tukyakula twafunanga omukisa n'otutambulanga ne bazadde baffe naye nga tukyali bato, nange nzikiriza, nange nali omukubo, twalina okukkiriza nga bw'otambula ne taata tewali kintu kiyinza kusoomooza taata nga takisobola. Bwe kiba kisolo oba nte oba mbwa oba ki, n'ogirengera gwe ng'odduka emisinde ng'odda emabega wa taata, oyina muli okukkiriza nti wadde kinene wadde kifaanana kitya, taata akisobola. Era taata naye yabeeranga muvumu ekimala munnange ne kimutya olw'okuba ye takidduse ne kimuviira ne tuyitawo mirembe. Kati njagala okubawa amawulire amalungi. Ebifaananyi ebyo byonna byogerwako, Setaani yeeraga mu bifaananyi ebyo era zaabikozesa, naye njagala okukutegeeza Katonda eyamutonda amusobola era yamuwangula mu ggulu. Ne kati atuwa ekisuubizo n'atugamba laba ndi wamu nammwe. Gwe genda osome Matayo 28:2, ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gyonna. Tewali na mulembe Katonda gwateekateeka kuva mu bantu be, wabula akabi kali mu kubanga gwate gwe gwayagala okukoleramu, gwayagala okubanga akulwanirira akutangira, ate gwoseseetuka n'ova mu maaso ge. Kitegeeza oli mu kweteeka mu mikono gya mubi gy'agenda okubonyaabonyeza. Eri okwegayirira kuli awo Katonda yennyini nga yeegayirira bw'ogenda mu kubikulirwa 3:2 nti laba nnyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo nze n'ayingira gy'ali n'alyanga wamu naye. Kati ye yeegayirira, ne be yeegayirira ng'ate ffe abamwetaaga, ate ffe abamukuumira ewala naye nga tetumusemberedde. Ekyo nno kitalo. Bw'oba oli omu ku abo abakkiriza okubanga osoomoozebwa naye ng'ate omuyambi wo waali mwetefutefu n'okukulwanira nga tomuwa budde, awo weetereze osobole okuba ng'okomawo mu mikono gya kitaawo. Baana bayimba oluyimba lunyumira nnyo, lugamba nti jangu komawo eka, jangu komawo eka, jangu komawo eka, va mu kizikiza ky'ensi, jangu komawo eka, jangu komawo eka, Chitawa kulindiridde, jangu komawo eka. Tiye Katonda waffe abeerawo ng'atulindiridde, ng'ayagala tukomewo eka, atuteekeko obukuumi bwe. Waliwo nze ngenda n'entambula engendo empanvu, naye waliwo olunaku lumu nali mu bbaasi, kuno nali nkozesezza na bbaasi, naye nali ne mukwano gwange gwe nali ntudde naye nga tuli mu kudisikasinga kigambo kya Katonda. Laba Mukama Katonda bw'antuma n'ensoma ekyawandiikibwa ekisangibwa mu Zabbuli 121 kuva ku lusooka paka ku 7 nga kyogera ku bukuumi bwa Katonda, naakukuumanga ng'ofuluma ng'oyingira, nze sibongoota era seebaka, ndi wamu n'abantu bange. Tuba twakamala okubisoma nga twakayisawo eddakiika nga 5 mupiira ne gwabika ogw'emmotoka, ate yali ku sipiidi, baasi ziba ku sipiidi y'amaanyi. Naye njagala nkutegeeze ffenna twavaamu tuli balamu. Nendyoka mugamba nti olabye Katonda bw'asuubiza atuukiriza. Ebisuubizo bya Katonda biyimiridde, naye buli weekuumira ewala naye oba weetadde mu mikono gy'omubi gy'agenda okubonyaabonyeza ebbanga lyonna. N'olwekyo katujjukire nti ensolo eno ey'amayembe 10 mu Danyeri etegeeza Luumi.
bwekito tutegeera nti buli mulundi ensolo eno lweyogerwako ebeera etegeeza Luumi mu ngeri esaanidde mu kubikulwa 13 tuyiga nti ogusota guno gwe gwawa ensolo amaanyi gaayo n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi era nti okuyita mu kino ensi zonna ne basinza ogusota kyannaku nnyo okubanga abantu bangi nnyo olwaleero basinza ogusota in other words basinza Setaani naye nga bamusinza mu butamanya waliwo omukwano gwange gwe nabadde nnyumya naye jjo n'alyoka ntendera nga muganda we bwe yawummula naye muganda we bwe yawummula ono nga ali luuyi eri yali Reverend Mulamba naye nga Reverend oyo awummudde naye bano abazze ne bamwogerwako nga bamwogerako ebimukwatako ne balyoka bagamba ffe tuweebaza maama ono in fact eyafa yali mu Katuliki naye nga ate oli maama abadde amukuza ye Reverend kati naga ffe twebaza nnyo Reverend ono kuba yawa abaana omukisa ne basobola okubanga bo bagendera ku ddiini ya taata nempulira ennaku neŋŋamba kati ate eddiini ya taata ekitonde obutonde nakyo kirina eddiini ng'abalala gye balina okutambulirako obutagivaamu eri Bayibuli etulabula nti nno omuntu yenna Yesu Kristo akola statement nze eyandeetera nze ng'omuntu okuddayo mu Bayibuli yange n'engisoma nga situnuulidde kitange situnuulidde muganda wange situnuulidde mwannyinaze situnuulidde mukulembeze wa ddiini yenna wabula nga ntunuulidde kigambo kya Katonda. Kristo mu kitabo kya Matayo essuula ey'12 Matayo ndowooze n'okuba Matayo 12 katulabeyo olunwiro olwa7 Bayibuli egamba mu kitabo kino Matayo 12:7 wagamba nti agamba nti omuntu n'amugamba nti laba nnyoko ne baganda bo bayimiridde bweru baagala kwogera naawe kati ono Yesu Kristo ng'ali mu yeekaalu ayigiriza abantu ba Katonda ekigambo maama ne baganda be bazze baagala kumulaba 28 n'agamba nti naye n'addamu n'agamba oyo amubuulidde nti ani mmange Yesu yayogera bino oli ayinza okusoma bino n'alowooza nti Yesu yali talina mpisa tayitawo abazadde be ekitiibwa naye katumale ekyawandiikibwa tulabe ddala yayitawo mukadde we ekitiibwa oba nti ani mmange be baani baganda bange mwana mu 9 n'akawaŋŋamula n'agamba n'agolola omukono eri abayigirizwa be n'agamba nti laba mmange ne baganda bange ku lwatano n'agamba nti kubanga buli akola kitange ali mu ggulu byayagala ye muganda wange ye mwannyinaze ye mmange omuntu yenna akola kitaffe ali mu ggulu byayagala ye muganda wa Yesu ye maama wa Yesu ye taata wa Yesu kati nga tonna kungiriza muntu na ddiini ya kitaawe nga tonna kungiriza muntu na ddiini ya maama we nga tonna kungiriza muntu na ddiini ya muganda we sooka okungirize omuntu akola Katonda ali mu ggulu byayagala kubanga yo maama wo ne taata wo ne baganda bo bonna bavunama ku maviivi twogera ekigambo kimu ffenna kitaffe ali mu ggulu era tera nnyo okugamba abantu nti neesiimye nti nyina ebintu byenshalinga ne kitange muwe ekitiibwa mwagala nnyo bitya naye waliwo wetuvunama ku maviivi nga nze naye twenkana tutya buli tuvunama ku maviivi nze naye nga tutunudde mu ggulu nze ne taata tuli iko era ffenna tuyita kitaffe ffenna tuli baana mu maaso ga Katonda nze naye era taata wange bw'akola ensobi n'agenda n'ava ku bigambo bya kitaffe nze ne mbinyweza munnange nze nja sigala nga ndi mwana mu maaso ge kubanga ye Yesu alikiriya eri Matayo essuula 1:12 agamba nti nno yajja mu babe naye ababe ne batamumanya naye bonna abaamusembeza buli yamusembeza oba muto oba mukulu buli eyamusembeza yamuwa obuyinza okufuuka omwana wa Katonda kati nze nfuna obuyinza okufuuka omwana wa Katonda nagenda neŋŋambayo n'emikwano gyange lumu twatwogera ku bigambo bya Katonda neŋŋamba nno Katonda Yesu naye nyina ekya kyensi kye neeyongera okumwewuunyaako Yesu
omukwano gwayina mungi nti yagenda naddira ne kitaawe n'amusombera abaana abayitirivu era kati ffe tufuna omukisa okufuuka abaana ba Katonda okuyita mu Yesu naye just kumusembeza gwolwamusembeza ng'akulula paka wa Katonda kati family ya Katonda neryoka ewera just mu kuyita mu kumusembeza kwegamba nabo nazaala omwana ow'ekisa n'agenda ku ssomero n'afuna emikwano mingi nnyo najja waka n'agikwanjuya nti okuba na leero na bano baana bo ne bano kati ye Kristo kati gwe wenna ali ku ddiini ya taata naye nga Kristo kyayagala okole tokikola ali ku ya maama Kristo kyayagala okole tokikola njagala okuwa amawulire agennaku oli balinga mudalizo naye ate amawulire amalungi gali nti ye akyayimiriddewo era akyagolodde omukono gwe yeeyanjula buli muntu yenna awulira eddoboozi lye ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba najja gy'ali ajja kutuula wamu naye ajja kuba wamu naye ajja kulyanga wamu naye n'ekisuubizo ekinene kyakola sangibwa eri mu kitabo kya Yokaana 14:23 nti bw'owulira ebigambo bya Katonda n'obikola Katonda ne Yesu bajja kujja babeere wamu naawe nze njagala mbabuulire abantu ngenda ne mbasabira essaala nti weetaagayo omukisa ng'okyali mu muka guno ogw'obulamu ng'okyassa okufuna omukisa okubeerako ne Katonda ne Yesu mu nnyumba kubanga method nyangu nnyo gokwata biragiro bya Katonda osirike ajja kwesitula obutuuze babukole mu nnyumba yo ate mujjukire yeeyogerako eri mu kubala essula 2 mu Biyonyolo 19 nti ye bw'asuubiza atuukiriza talinga mwana wa muntu abaana b'abantu nga batusuubiza bintu ne batuyiwa naye ye talinga bantu bw'asuubiza byasuubiza abituukiriza tulabanga nono omukazi owakubikula 12 bwafaana Kristo ensolo efaanana Sitaani nga ekanisa bweyimirirawo ku lwa Kristo ng'esongera abalala ku Kristo ow'okusinzibwa bwe kityo n'ensolo bweyimirirawo ku lwa Sitaani okusikiriza abantu okumusinza mujjukire nnyo ekyo kyakola ekyokusikiriza kyatandikira ddala mu ggulu bwe yasendasenda abamalayika 3 byawo kimu kyakusatu eky'abamalayika n'abasuula nagwa wamu nabo era nabo be bamu bambi kubalindiridde omuliro okugenda okwokya abajeemu kale leka kubeera kitundu ku muliro ogutateekebwateekebwa ggwe mukwano gwange langi emyufu eringa embalaasi eya lukunyu ey'akabonero ak'okubiri kabonero kakuyigganya era eyinza okutegeeza ekibi n'okuyiwa omusaayi langi etuukanira ddala ku Setaani bw'ofumiintiriza nti ye muyigganya omukulu owa Kristo ne kanisa ye nga bwe tunatera okulaba mu bugazi awamu n'omutandisi w'ekibi ti ekibi engule ekigambo engule kiva mu kya Luyonaani diadema engule ey'obwakabaka tulabanga kino kigeraageranya n'engule ey'omukazi ey'obuwanguzi eno ogusota kyeguwadde nga gwagala okuva lwe yatandikawo obujeemu bwe eri Katonda ayagala kubeera kabaka nga bwe twalaba eri mu Isaaya mujjukire ng'ayagala ssebo yabafuga bw'osoma Isaaya 14:13 ne 14 era akozesa obwakabaka obw'oku nsi mu kugezaako okuwamba twebaza Katonda kubanga yamulaba byonna byakola abiraba abimanyi era gonna amakubo mwayita okupalapalanya kuna Katonda abimanyi waliwo abaana bayimba akayimba akansanyusa bagamba nti Katonda tatudde ti Katonda tatudde alowooza kufera tabongota asula atukuuma n'enkyawe bukyatugabirira wadde omulabanga adire inze akereyemu is on time and nevertheless oliba muwanguzi wadde Sitaani apalapalanya naye essaawa yonna fe abamwekutteko tutinga tetumuta tugenda kuwangula wamu naye era kyova olaba eno kebeere essaala yange kebeere essaala yo egamba nti weebale Katonda olw'okutulabula ku nkola z'omulabe gye tuli era n'erigwe ku nkomerero tukuume n'omukono gwo ogwa ddyo amiina atukuume beera ng'osaba Katonda yeyekka eyamuwangula omanyi bw'otambula n'ow'amaanyi kankubuulire oba oli shuwa nti obuwanguzi bundi mu 5 omusajja Dawudi yayimirira mu maaso ga Naggwano nga yeeweze
era nga yakatunulira n'akanyooma n'akatunulira. Dawudi nga yamanyi gwe yakkiriza ng'amanyi kiki kyali n'agamba gwe onnumba n'ekiwago kyo onnumba simana bikino na biki byonna naye nze nkulumba mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Katonda omulamu n'amulumba mu linnya lya Katonda omulamu n'akozesa jjinja. Abalumba omulabe nga bamulumbye ne Katonda si be balwana. Njagala okkirize mukwano gwange nti tolina maanyi gawangula mubi. Oyinza otya okulwana n'omuntu olowooze mbu onaamalako naye omuntu akusinga emyaka. Omuntu akusinga emyaka, akusinga amagezi, akusinga okumanya, akusinga ebyawandiikibwa, abisomye ebbanga lye lyonna abaddewo. Eggulu lyoyanira okutuuka mu yalirimu. Eyo gye yava okujja wano ku nsi. Kati akusinga, kati kitegeeza gwe fumiintiriza olabe kiki sitaani kyali omanye nti tomusobola wabula oyinze byonna mwoyo akuwa amaanyi yamuwangula. Kyova olaba ye Bafiripi atujjukiza bulijjo Bafiripi 4:13 nti tuyinziza byonna mwoyo atuwa amaanyi. Kati oyo yekka yalina amaanyi gange, yalina amaanyi go agagenda okuwangula omubi. Isaaya essuula ey'omwenda olunyiriri olw'15. Bayibuli egaziya ebyokuyiga bino mu mbeera bweti agamba 9:15 nti omusajja omukadde era ow'ekitiibwa gwe mutwe n'ennabbi ayigiriza ebyobulimba gwe mukira. Nabbi ayigiriza ebyobulimba ebyo byonna bongera kutusiigira bifaananyi ebya sitaani enkola ze zonna zaali mu kukola zayitamu okulaba nga asuula olulyo lw'omuntu era nga abalimbalimba okusobola okubajja ku mulamwa. Eri mu Danyeri essuula 7:2 era nawo n'agamba nti n'agayembe 10 agali ku mutwe gwayo n'eddala eryamera 3 ne gagwa mu maaso gaalyo. Lyejjembe eryo eryalina amaaso n'akamwa akayogera ebikulu obukanu bwalyo bwasinga gannaago obugumu. Ebyo byonna nno bifaananyi byongera kulaga sitaani n'enkola ze n'obugulumivu bwe n'engeri yennyini gy'akozesa oba gy'alumbamu abantu be. Kyenkugambye wali eri nti gwe mu maanyi go toyina maanyi gasobola kuwangula muntu wa kikula ekyo, naye oyina amaanyi okuyita mu Kristo kubanga yamuwangula era n'okufa n'avaayo ne mu magombe taliyo. Eri bwe nali nsoma akatabo The Cross ne kandagira ddala nti Kristo amaanyi agamuzuukiza ne sitaani yennyini yatyamu kubanga gaali tegoogerekeka. Omanyi waliwo ebbanga lyabeera naye teyamulagaako tiyamugirayo naye bw'amala okujja wano ku nsi n'amulaga nti gwe ssebo naawe oli kitonde butonde nakwawulizaako bwawuliza. Kati agamaanyi Kristo ge yalaga gwe ate gwe weesiimye ye muwolerezaawo gwe weetaaga bwetaazi kusembeza oyo gwosirike ye akulwanira entalo. Tobalaba akugamba eri mu ngero 21:31 nti embalaasi etegekebwa olutalo nayo obuwanguzi buva eri Mukama. Kati nze naawe tusobola kuwangula nga obuwanguzi bwaffe tubujja eri Mukama. Eri mu kubikulirwa 2 olwokubiri agamba n'akwata ogusota omusota ogwedda ye mulyolyomi era setaani n'agusibira emyaka 10. Amiina. Kasobola kajja ogulyolyomi ogwo gusitaani gusibirwe emyaka 10 ffenno nga tuliwa nga nze naawe abakkiriza Kristo ne bagumiikiriza okutuuka okufa ne babeera beesigwa eri ye kubanga mujjukire eri mu kubikulirwa essuula e12 onyiri olw'17 agamba nti abo ne gujja ogusota ne gujja okulwana n'abo abasigalawo abakwata amateeka ga Katonda abalina n'okukkiriza kwa Yesu. Kati yeffe abakwata ebiragiro bya Katonda sitaani batunuulidde era kyova olaba ggwe afuba okulaba ng'otamulanga Katonda wayagala teweewuunya by'oyitamu. Ne Katonda akimanyi naye agamba beera mwesigwa okutuusa okufa agenda kuwengula ey'obulamu. Kyova olaba wana akugambye nti n'agukwata n'agusibira emyaka 10 gwe ng'oli muggulu emyaka 10 oyine Katonda weeyagala. Essuubi eryo kalibeere mu ggwe okuyita mu nnaku lwa leero olindirira akaseera ako
gyetugenda okubeera ne mukama waffe mu myaka 10 nga tweyagalanga n'ebyensi tubyerabidde. Katwebaze tweyanza mukama kubanga otwadde essuubi eri obulamu obutaggwawo enkya eya leero. Taata ow'ekisa ekingi bulijjo yongera okuumira essuubi lino ery'ekitiibwa mu ffe era yongera okutuwanguza bulijjo tutambule wamu naawe paka lwolituusa mu kwesiima mu bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Saba mukama abampeera olunaku olw'omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.